Nene mukwate ebifaananyi by'obusajja bwe ne mubireleasinga to the public. What justification are you trying to do? Nti mukutte ebifaananyi bya Ssegirinnya ebya private parts ne mubireleasinga to the public. We all know, we all saw that his internal organs were rotting, and that's the time you said he was not sick. Waliwo ne yatuuka okugamba nti ayagala ennyo omwana okusinga amuzaala aba ayagala mulya. So there are those that loved Ssegirinnya more than the mother. Those are cannibals. Anyway, bantu bangi betukolagana nabo nga bali mu National Unity Platform ne tukuuma ebyama byabwe ng'abantu abakulu. But how do you humiliate his body paka kukufa? How? Lwaki mumutwala mu kuswala okufaananako bwe kutyo? Why do you embarrass them? Why do you embarrass the young man? Abadde mu nsi muno ng'abonaabona Ssegirinnya ye muntu abadde talina yadde ssente. Parliament alone yamalidde okuva lwe nateekayo kaayana okwo. Ssegirinnya n'ajja ku live yange, lwaki yalondawo yange? Parliament yamalira ku Ssegirinnya billion over 1 billion. Nga Aga Khan Hospital mwokka yamala 936 million. Oyinza okutulaga ku bantu abo bonna abadde ajjanjaba Ssegirinnya. How do you humiliate Kasagga? Why do you humiliate him? Mubadde eno mulya bikyepera abalala mwagenze mazina abalala bali beebase ku mulambo gwabwe bawerekera omwana waabwe. You wake up in the morning but kino tekisoboka. Bano abantu bemusinkana mu politics 90% thugs, ebisajja byalinga okwo ku TikTok nga bimuvuma, toli mulwadde toli ki, bivaayo kati bigamba mutusonyiwe. Mukaaba ki? Mukaaba ki? Mukaaba ki? Mukaaba ki? Ssegirinnya okugenda okusooka okufuluma ebweru okufuna obujjanjabi Muhammad nga twakava mu kalulu mwennyini. Ankubira essimu aŋŋamba Honorable ndi mulwadde, simanyi bulwadde bunnuma. N'adduka e Nairobi gye yava ku kitanda okujja okulayira. Abalala ne batandika okuteekako nti Ssegirinnya adduka musanga atya musango. Njagala mu recounting ebintu bino nga mubijjukira. Ssegirinnya bamutaddeko bennyini abali mu Nuupu nga be bajja baga nti nedda Ssegirinnya teyasoma ayina okuvaayo. Bennyini abeefuula abali ku mayiti y'olwaleero, bennyini ababadde ku mayiti ya Ssegirinnya. Abantu bangi, si bonna, saagala kuwayiriza bonna, abo abantu bangi abaagambanga nti Ssegirinnya yasira mu kalwa akalulu, bennyini abali omwo. Omanyi obusiraamu bwe bubadde butankana, omanyi neswala Ssegirinnya yajja okuziika Ismail Access Ichuli, oba mujjukira mwenna. Nali ne Ssegirinnya ne wabaawo amukubira essimu n'amubuuza lwaki ogenza okuziika akasajja ako. Ssegirinnya yantuula wano mabega. Next to me was Ssegirinnya ku mukono gwange ogwa kkono. Ne bamukubira essimu lwaki ogenza okuziika akasajja ako. Akasajja ako ka Ichuli kabi nnyo. Bo bennyini kati be batendereza Ichuli waffe wafa nnyo. You commit crimes ne mumala ne muzisa ku bantu abalala. I'm telling you. Let me see. Bannaye njagala mutunule mulabe. Ensi eno egenda tupima. Mulabe abasajja bano ba pretenders, how they are going to help that family. Mwenna lwe mugenda okumanya nti gino emikwano gye mukolaakola ku social media, 90% of them, 90% si balungi. Kadingo, kitaawo ne nnyoko baafa siriimu, lwaki tewatulaga ku busolo bwabwe? N'olyoka ota ebinuduzi by'omubaka omulamba, member of parliament, bw'onoonyezaako simpase. Soko otulage ku bakitaawo ne nnyoko, tulabe ku nnyoko, kulabe ku binuduzi bya kitaawo oba nnyoko, tulaba byali tebiwomoggose. Bonna baafa siriimu, nabyo bitulageeko. Ekisajja ne kyefuulayo leke,
olwokuba kyafuna abakigoberera abajega olwokuba kyafuna abatamiivu n'abasiru abalowooza nti be bategeera. Kitaawo yafa siriimu n'ennyoko tulage ku busolo bwabwe ne mulyoka musaasaanya ebinuduzi by'omusajja omukulu alina n'abaana alina n'abakyala n'obuko. Bwaba Ssegirinya yasoose Magombe kitaawo taliyo teyafa siriimu n'ennyoko teyafa siriimu. Tulage ku binuduzi byabwe. Tulage ku binuduzi byabwe. Omuntu n'akulojjera ennaku ye gwe okuba bifaananyi kubiteera bantu. Omusajja yakulaga nga wamulumanga gwe weetega kamera ng'omuteze kamera omukuba bifaananyi. Noota omunyo gwa Ssegirinya. Noota obusolo bwa Ssegirinya. Kitaawo yafa siriimu n'ennyoko. Nabyo tulage ku bwereere bwabwe. Tobulina bali tebawomoggose ebitundu by'ekyama. Lwaki byo tobiteera ensi? Oyagala kutulaga nti Ssegirinya yasoose Magombe ye mufugo wa Kalaba. Kitaawo teyafa siriimu. Ne guba ogukulembeze ogutayina bwongo ogutayina magezi. Omusajja omukulu n'obulwa amagezi olw'okuba baakulimba nti oli pulezidenti. Pulezidenti waawa collection of fools. Abasiru ne mukola akavuyo ne mulemesa abaana b'omugenzi okuziika ne mwasaamirira musajja omukulu muzannya ebyobufuzi buli wamu ne muva mu lumbe nga temuwaddeyo wadde amabuga ag'emitwalo 5 kubeezaawo famire. Bonna abazze bafa olina gw'obeereddewo tunoonye ku baana ba Yasini Kawuma. Nze nabagamba ogusajja tegulina magezi ate muli gulaba. Ssegirinya zukuka lwana omulambo gulwana eki wali olabyeyo omulambo ogulwana guli mu katemba. Mbunaye leader that stupidity must end. Noota ebinuduzi by'omusajja. Noota obusolo bw'omusajja unaleba omulamba nga naawe oli musajja. Nga naawe kitaawo n'ennyoko baafa siriimu baali bawomoggomose ebitundu by'ekyama tobiraga nsi. Lwaki ebya nnyoko ne kitaawo bikukwasa ensonyi ng'ebya Ssegirinya nga naye alina abaana tebikukwasizza nsonyi? Omusajja omukulu noota ebinuduzi nonse yalinga obwereere bwa musajja munno nga n'ennyoko ne kitaawo baafa siriimu ne kasimba amannyo. No, tetugenda kukkiriza ebyo. Tetugenda kubikkiriza. Temugenda kusimbiranga binnyo ku buli muntu. Omusajja abadde mulamu nga mumukuba bifaananyi mumutega kamera amanya abalojjera nnaku abalaga ewabaluma nga gw'olikodinga bwereere bwa musajja afudde obutadde. Kadinga oli mubi nnyo singa bakuwa n'omulambo n'ogulya. Wamma bantu bange temuva kuno nga temutegedde kitambula mitala w'amayanja. Ayagala okgenda okwepakasiza ssente z'oteekamu ng'omaze kakasa visa ng'ogirina ng'omaze kugiraga ku baffamire yo. Ku nooti 7645 ogenda kuba otufuna butereevu ne ku nooti 74 nooti 67 twetaaga bawala na balenzi kuva ku myaka 21 paka emyaka 38 mugenda kuba mukola mu fast foods company nga bw'olaba Cafe Javas oba KFC muweereza mmere kwoza bintu kusavinga ba customer. Sala lava kwemu kitundu paka ku 2-3 ba waitress ba waiter ba chef mwetaagibwa bantu bango bomanyi oluzungu batomanyi jangu bakusuza bakuliisa bakujjanjaba ne ka vacation buli mwaka tutwala Saudi Arabia, Qatar na Dubai na Kuwait. Company emu yakwata contract chezo ezoku distributinga fast foods company mawanga ago era abakolayo mubalaba visa bazifuna mujje tugende bwe tukolerere obuvubuka bwaffe.